Kasista we najja. Owaayo abeeno. I am here to warn you clearly. Nzize kulabula nnyabo. Oh, you have used water from your private. Owaayo wakozesa amazzi g'obukyala bwo n'ologa kabulaza wange. Era akozesa ki? Mazzi ga bukyala. Akozesa amazzi ga bukyala bwe n'alunga kyovula namwe muwoomerwa byalya. Kanono kaze kwonoona bizinesi ya mwana muwala. Muno simanya akozesa amazzi ga bukyala kino kyakoze kibi nnyo ku mulimu. Tosobola sigaza kasitoma. Ne wankubadde wanzeeyo tunyumirwayo nnyo naye tosobola kuŋŋamba mbuseba amazzi agava eri bw'okozesaamu okufumba emmere esigale ng'angulamu. Kamononera erinnya sebo ne kamugamba ne lwaki onkola bino. Kabulazaawo munange yanjagala ke lwaki ozza okusaanyawo bizinesi yange. Wabula nze kulaba nja kukola n'ekisingako wano. Kabulaza mwesonyiwe adde ewaka. Embwa eno bannange nesonyi yalina engeri gy'anyizaamu man. Alright, ate ogw'okubbirako nze ngumaze kati gw'osigalidde gwakulayikinga. Agirabidde ku YouTube nkugamba nti nonyiga akapeesa ka like. Akapeesa ka like kye kigalo ekyo ekitunudde waggulu okategedde wansi w'erinnya lya vidiyo bambi naawe nyiga akapeesa ako. Niwezibuuza lwaki temunyiga akapeesa? Basubscribe tuli bangi sinfuna ntono siyomba bannange nsaba busabi soko tekeko ka like ko nga tonakola kintu kyakyo na tonnagidownload nga tonakola kife tugende mu maaso twekadde kitundu kyaffe ekyokusatu ekya MUKA MALAAYA njaga tulaga ate biggwerawa mwana tu firimu yaffe no nagambye eno yo nkamuko girabe dduka ndalamu abagalo ogula t-shirts ate mbagamba ntino weziri mwana tu abatana construction finance kwegamba bebakyagitaddemu ensimbi eno okategedde tana construction finance nkujjukiza nti nabo bolaba mwana tu balina amataka mu bifo ebyenjawulo so okwegulira ettaka ate nga lyakyapa bakugobera ku byapa n'obasasula ng'ekyapa kikuli mu ngalo tana balina amayumba agawedde tana bakuwola ensimbi nomaliza ekizimbe ekyo katutandikire we twakomye buterevu mu kitundu kyaffe ekyavuddeko emabega kati twasembeyo okulaba nga Sonia aleese kinabbujo oba kibundugujo kati kibundugujo kiyina ennyama buli wamu ekyo mama eyakyogedde but there is fresh everywhere tewali magumba tosobola kiraako gumba ye maama yagirowoozezza kimu nti omutabani tajja kulonzalonzaamu kubanga munnange kisava gw'ate oba mwanattu enkapa weebaawo ne bakuleetera ensava oyinza obutalya kisava kisinziira nze nagambye gyosha oli Omunigeria wanaaba ng'akisiimye kino nze wange nedda bebi maama akanya agamba buli wamu naye kati njagala twebuuze mbu maama olw'okubanga oli omukazi abadde malaaya kyava mugoba yawaanye kino nga buli wamu nnyama buli wamu alaba waliibwa waliwo omwana eyaŋŋamba kanteme ku mugambo busimanyi ebikazi ebingi weebiti biba natuti bwe tuti osegera mbu nga gungi bwe guti naye nga guyina katikati akati k'ekibiriiti katiddi bwe kati newaddaage firimu zino zijja kunzita anti munange ngendo ziteekako eddoboozi nga nange zinyumira okukamala naye kati n'abakyala ne bamutwala mu buliri omukulu amusange ng'ekyokulya kiri tayali taratibu kalaso kookoliroko bekintu kye maama aga ajja kikuba kino nga bwawoomerwa kati enkeera actually sinankeera akawungeezi ako ono gwe baleese oba balowooza kiki ekyamugezza omanyi zoga otunuulira omuntu ogambe ono yagejja kikulya. Babe, what is this? Owa kiki kino kyendaba? Why do you leave that the whole place like this? Ekifo kyonna okiddugaziza. Your brother walks in and sees this. Ono gisudde kasasiro kati kabulazo wava ku mulimu asanga kasasiro bwe wamu. About to turn me to your house. Why? Because this is not part of it. Nze nazze kufumba na kugabira mukulu wa muno kintu. Sazze kukola nga maid okitegedde. Please, but you know she's a wrongs babe. And ne naawe. Marry a wrongs babe. Okimanyi nze just kabulaza simwagaliza kubeera na malaaya.
kyova olaba oli wano want you to be a good girl. wabula nkubulegezaako okubeera omuwala omulungi akusange ng'oli talatibu I'm still the Amaka, you know. owaaye nze oli amaka g'omanyi ndi mulungi just lwakuba nti kamala okulya nja bikolako oluvannyuma Please keep wabula all those things and bambi nyamba olongoose buli wamu wano package yourself. ate weeteeketeeke omuyaya akusange nga okay ekyo tekirina buzibu waliwo eyaŋŋamba era mbu abakazi abanene bwe bati bwe baba balowooza balina amaanyi so akuyisaamu eriiso ng'akumanyi gw'oli nnyama yalwa so kanyigira ayinza okuba nkiro z'amabeere ezo papa ŋampi nga firimu emu gye nalaba Joshi otema omugambo oba obijjawa kati okudde eno wow This is good. panna ng'onyiridde bitya I'm not so comfortable. nempulira siri comfortable na gano masuuka lwaki samba night This is more revealing and nedda kino naawe kisikiriza okukira omanyi gwe bw'otunula nano atunula bw'atunula all you need to do is to use your woman power. olaba gwe kyolina okola kozesa amaanyi gaago ekikyala Make him feel like a real man. osooka omuleetera okulowooza nti ye musajja asinga Apply it. buli kamu kakodyo gwe kakozese Baby girl now. osege toya nti balina obukodyo 69 actually waliwo akatabo kalaga 69 osegeera kati onamugambye vumbulayo ne kumpya omufuula omusajja asinga He'll soon be back. obadde omanyi engeri omukazi gy'afuulamu omusajja mbu yasinga mbu omusajja awulire nga yasikira abasajja bonna bamuwaanira eri woowe onzise maama gwasinga kusinga golola talina maanyi mugamba bannange oyinza okuwaana omunenga olowooza gye nasookera mu ba ex tebangamba kituufu kyendi n'obimpaana naye nga nze mmanyi Ego. Was a night. owaaye ekiro kyabadde kitya ndi munyiivu The brother did not come. okimanyi kabulaazo owo teyazze bannange This is my brother's house. eno ennyumba munnange yakabulaaza Lately come back home. ajja kudda ewaka buli ngeri Yes, he chose not to return home last night. bw'abanga yasazeewo obutajja kiro kyaggulo nkakasa olwaleero agenda kusalako kitegedde I just hope so. kale kansuubire nakkiriza Let's go in, freshen up, kati munnange downstairs for breakfast. genda munda ogyozeeko bodeyo bode ye agyozeeko akirire wansi balye breakfast naye mukama toba nti obuliri buno bunene naye kijjuddewo kitutte 3/4 ya buliri sivuma bantu bannange sigamba ndino ababirimu firimu era ono yekka tewali muntu yenna gwengezisaako eyo nga tuvaayo omukulu asikaali ekyobugagga kyalina kyekirevu kino era akyenyumiriza ng'afuna essimu hello mukama wange Good morning, sir. oli otya ssebo Shoo. What's going up now? kyekyatuuseewo naye Shoo. Wait. Everybody can't fear now. You know, come on. buli omwana ali mu kutya agamba nti no tewakomyewo ekiro tutudde tulowooza wafunye obuzibu bwonna sibitegeera mukama wange Sorry, sir. oli bulungi kale We did okay. ffe tuli oke munnange tewali buzibu wano just gwe twabadde tweraliikiriddeko kati omukulu ayogedde amukubidde essimu agikubidde asikaali Sister there around. ayina ensonga Fine girl. Say the girl. Nabi. abuuza ekigenda mu maaso No, today I'm amugamba naye sisitawo waali naye baakuleetedde omukazi oli mungi ddala ekiki Yeah. Okay. Make I arrange some clothes for you. kati munnange Yeah. omukulu ate kakitegedde nti ewaka waliwo omukazi ndowooza enteekateeka n'azongeramu ayagala asikaali amufunira engoye Yes. kwegamba omukulu asobole okunoba omuntu onoba mukko ne weewamba mukko n'ofuna ku mirembe era bannange lwakuba ebiseera ebisinga abakazi omusajja waakuviiramu kolooza agenze mu bwenzi mulimu ebintu ebitubeera ku mitwe nga ekituufu sigamba nti oli kizibu ewaka naye ng'ate bw'abeera okumpi naawe omuleetera ate okwongera okweraliikirira kati asikaali abaaso baagende waggulu ajeyo gwe mukulu olagawa badde ensooba nyabo Me by ogwa where are you going to? nkubuuza olagawa
No, ogasimula kukolete. Anti munange mukama wange ngambye ngende mfunire engoye. Lindako engoye. Ngazitwala wa. Give me address. Atambulide gye nzitwala lindako. So you mean you're aware of where my brother has been? Ekitegeeza gwe omanyi ka blaza wajjali ate osirise totugamba. If I know, make a ticket. Nedda ekituufu kyo simanja gwe gundi. Make a naked. Anti ngambye si. My friend really leave this. Gwe gundi kale fuluma ennyumba eno. Fuluma agenda mbu ye tamanyi oli gyali. Not for it. Ja kukukuba ebyo ebinyo tambula ofulume. Tebamulemesezza okutwalira omukulu engoye. Omukulu ayagala nnoba naye nga tazze waka wano. Kuba n'amala ayingira ennyumba kizibu kyakujja ate bamuleetedde kibujju kizotse kiri eri kyepaakinze. Okudda ku mwana muwala bambi eno gyali. Ate one step at a time. Got me a new place. I can manage. Omukulu abadde ayinawo ekirowoozo ekipya ky'akoze amufuli kwegamba afunidde mwana muwala ono ekifo ate ekisingako ono tonninnyira wano waali. Today is Saturday. Namugamba Mom munange knows you don't work on Saturday. leero Saturday ate maama akimanyi oli mu seventh day. Kati munange sooka oddeko ewaka. N'agamba nedda nja kubeera ku mulimu. Gwe lwaki ofaayo nnyo? Really? Nga naye ekituufu kyo. Kati mwana amugamba agendeko ewaka kuba engeri gyeri Saturday ng'ate maama akimanyi tebakola bano ku Saturday. Atuukeyeko ewaka ate mukazi wattu aleme kunyiigirwa nnyo. Ako nkaweereza baana bawala. Good morning. Bw'oba owamba omusajja tomuwamba yenna n'abeewaabwe bamwetaagamu. What is good about this morning? Kati nabbijjo gundi naggejjo bamuyise n'amaka wa muno. Waiting for your almighty brother to show up. Enkya leero teyinaamu busanyu kubanga amaze ennaku 2 alinda baawe gwe baamutegekedde ajje naye tajja. Yes. Calm down and comport yourself. Why? My mother. Kakkana gwe weeteeketeeke Believe me, kabulaaza agenda kujja ate waakulabirako agenda kwagala. So just comport yourself. Gwe we parking gundi. I am really tired. Ekituufu kyombikooye. Know where he is right now. Ne naawe ekituufu simanyi kati wa waali naye. Like, you know what? N'omanyi Downstairs. bambi sooka ogire tuddeko naawe gwe nno tonkoneera nja kutuulira. Ayiwayo kire ezikutuulira baby nedda. Era omuntu omu yaŋŋamba kantemu omugambo omuntu omu yaŋŋamba naŋŋamba omukazi omungi ayinza okukutuulira era mulimu gundi ezimu ze mulina okwewala gundi okitegedde mukulu munnange ezimu zeewala ayinza okukutuulira n'otaddamu kuva wansi awo taddamu kuyimba. And I'm very sure that is in your house. Kati maama Have nothing to worry. akakasa omutabanya alabika ali mu nnyumba y'oyo omukazi. Very close to her. Yes. Nagamba naye maama gutofa nze ngenda mulumba kubanga ninayo kyali wange amanyi gy'abeera kumba omulenzi asazeeko. Maama mpola tombamiramu abigamba nnyina eki I was just so worried. naawe tubadde beeraliikirivu nga tetukulaba komaze naku 2 toliiwo ewaka We called your boat phone. ne tukuba ku masimu go gonna You didn't call naye nga tokwata ate n'otaddamu tukubira luvannyuma mwana wange for you. oneeraliikiriza nkufaako. Yeah. That security man would have succeeded if I didn't stop him. Ate n'ekirala oyo security man yabadde agenda twala ngoye si bamuyimiriza abadde azitwala gwe kano. Dear. Can you please sit? Bambi tuulirako wano mutabanyi. Sit. Maama ayagala kitabanyi kye naye tayagala kitabanyi kye bye kyagala. Kano kaweereze nazaalawo oba maama wo. Omugambe akantu kamu nti mulabe wa mukwano gwange aba mulabe wange. Mu bufunze tosobola kuŋŋamba nti onjagala naye nga benjagala tobaagala. Naye afune ka lesoni nti nno woba onjagala njagaliza kye njagala osirike. Kati mu bufunze bannazaala bwe muba mwagaliza abaana bammwe ab'obulenzi wakugamba nti omuwala gundi gw'ayagala tossaawo mbeera zo na birowoozo byo. Abaana baleke Katonda yakola emitima okwegatta. Kati obuzibu nga bunajjala ba surprise gye baleese full package.
Atulireko wano. Who's Ani oyo oba? This one. Ono. Very sumptuous. Oyo musufu. This one, eh? Anyirira nnyo. Your sister's secondary school. Ajja kuwoomera ono basoma ne sister we. And I know she will make a very good wife. Ate nkimanyi ajja kuba mukazi mulungi. Mukazi we. Kijujjulu. Ejjumwa. Mama asobozza gy'obeera agenda ommanga. I'm not in the mood. Siina kye mwagaza oyo. Naawe. Kati jje ndowooza kigire. Dinozalawo. How could you say you are... Zotte. Omugambo otya. Mbu mugenda kunzalayira mu nnyumba ate kiina kiro kikutuulira kino. Why? So you did not inform him about it? Ekitegeeza temwamutegeezezza nti mundeeta. Naawe kakkana ebadde egenda kubanga surprise. Ajja kwagala. My dear. Ate weeraliikirira. Yourself. Indication. Gwe parking agenda kujja kumange. Kategedde. Banaye nabagambye olulimi mu nsonyiwemuko nange yantabuseeko. Ne wenjibateera boogere bokka ogenda buleega. Kozesa. Again. Kati maaso musambwa. You tried for Karim. Ngajja. You know, he picked her from the streets and washed her clean. Kati ono n'amunyumiza. Karim is almost being a saint right now. N'amugamba munnaye Karimu yakyuka. Era mwana mulenzi muganda wo yamujja ku street. Kati yafuuka omukyala. Biri yabivaamu takyabikola. Your brother rented a very beautiful. Ate ne kabulaza obana yamupangisiza apartment ennungi ekiki? What? Ekiki ky'ogambye? You know, labayo. that girl has bewitched my brother. Nkimanyi oyo omukazi yaloze kabulaza wange. Ekiki? Gwe gundi. Sonny, what exactly is your problem? Nesoni obuzibu obuliwa nawe. Is Karim that much? Karimu yakukola ki? Lwaki omukyawa nnyo Kamala? That girl this much? Yakukola ki? And she is? Should I remind you that you're also in the streets? Simanyi oyagala naawe nkujjukize nti walaayaako. The woman's son. Kati nno. Up and married you. Ati nno neewunyisa omusajja eyakuwasa kubanga yali asuubira akulonza akukyusiza bwe wagaana okyuka. Gundi. Why are you always on her side? Lwaki oli ku sayidi ye buli kaseera? Supposed to be friend. Tolina kubeera mukwano gwange ku sayidi yange. In my side. Lwaki toli ku sayidi yange? Gwe. My dear Sonia. Mukwano Sonia. I stand on the side of truth. Nze mbeera ku sayidi ya mazima. Fortunately for you. Ate ekyennaku. Is the side of truth. Oli yali ku sayidi entuufu. Karim. Immediately when she met your brother. She is true to him. Kati munnange. On the streets. Yamugamba nti okuva oyo Karimu yasinkana kabulazo we mutuufu kati takyayenda takyagitunda. Agamba manyi nkoyo biwulira. Omanyi? Where is Habuka? Kati abeerawa waakolera akaduuka kaliwa. Why? Uyagazaayo ki? Kumbe mwana muwala ku mulimu gwe. Ali wano akola ku bakasitoma bulungi. Yino munange. Is everything like this? 1,050. Munange. Just give me 1,000. Yaliko mu bitano n'empoolu 10. Weebale kunsalirako. No problem. Ati munange nkusaliddeko nga njagala nzeemu nkulabe. Your favorite? Nange nnyongera. 2 minutes this. Kale mpamu eddakiika 2. Kasisita we najja. Owaayo abeeno. I am here to warn you clearly. Nzize kulabula nnyabo. Oh, you have used water from your private. Owaayi, bw'akozesa amazzi g'obukyala bwo n'ologa kabulaza wange. Era akozesa ki? Mazzi ga bukyala. Akozesa amazzi ga bukyala bwe n'alunga kyovula namwe muwoomerwa byalya. Kanono kazze kwonoona bizinesi ya mwana muwala. Mbuno simanyi akozesa amazzi ga bukyala kino kyakoze kibi nnyo ku mulimu. Tosobola sigaza kasitoma. Newankubadde wanzeeyo tunyumirwayo nnyo naye tosobola kuŋŋamba mbuseba amazzi agava eri lw'okozesaamu okufumba emmere esigale ng'angula. Kamononera erinnya sebo ne kamugamba ne lwaki onkola bino. Kabulazaawo munange yanjagala ke lwaki ozza okusaanyawo bizinesi yange. Wabula nze kulaba nja kukola n'ekisingako wano. Kabulaza mwesonyiwe adde ewaka. Embwa eno bannange nesonyi yalina engeri gy'anyizaamu man. Mukasi wattu kyamusukkako. Samaka is going nowhere. Kati mama yakubira omulenzi teyanoba buno. Entering gutter. Nze nkubuulira amaka talina gy'alaga olina omukuyingira omwegotte. Eyo entering gutter gosaaga. Tokiwulidde nkizeeyo. Alina omwegoota. Bw'amaka talina gy'alaga. Bamukyusizza n'erinnya kati yenna maka kati omulenzi byayogera tebirina makulu.
Mulenzi yagaana. Please, don't hold it against her. Namugamba naawe. She mean well. Ate sister wo. Beautiful. Tomukola bubi. Just akwagaliza mukazi mulungi. Try and come. Kati maama bamuliiriddemu ne bamugamba sister kyagenze n'akola ku dduuka ly'oli. Era kabulaza munyivu mu. Ne bannaye Sonia. Sonia lwaki osukkawo olina okoma kali akaana tekalina bwongo bulungi. Kalaba olutwe. Mwana. Good day, Mom. Sonia, why did you go? Ne Sonia, lwaki ogenze woli ewa Kalimu n'okyankanya ku mulimu? With you. Lwaki? The winch has called my brother already. Ne maama. Ekitegeeza oyogedde ne kabulaza bamugambye dda. Too far. Ne tolaba ng'ogenze wala. Was the best decision. Maama, ekyo kye kibadde kisingako obulungi. Of my brother's part. Yasooke. If I should go back. Yeesonyiwe kabulaza kubanga era nze ndi sure yakozesa amazzi ga bukyala n'aloga muganda wange. Pray Tony accept this. Mbutuufu tusabe busabi Tony akkirize Amaka kuba ekitabo ekyo. The best. Ekyo kye kisinga nawe maama. Oh, you should better accept Amaka. Alina okukkiriza n'Amaka okusinga okubeera n'oli malaaya. Balwana olutalo olutali lwabwe. So sad. Kati munaye yanyumiza mu mukwano gwe. Jjukira ono n'amaaso omusambwa nze lena muyise. Tosobola kuba n'amaaso ga green mwana. It's done. Not for once have I retaliated. Oh, I keep asking myself, why is she so bent on Kati mwana muwala yasiga yeebuuza n'amazima lwaki akisindikiriza nnyo. Omanyi? First of all, I want you to calm down, okay? Kati kakkana mukwano. Calm your nerves. Gwe kakkana. You're very sad and you're hurting because of everything. Nkimanyi byonna ebikutuuseeko birumya. What you should focus on is Naye gwe ky'oba ofukasingako ye Joshi. Omusajja aba akwagala kye kikulu kubanga bali essaawa zino kale bamusayirawo. Naye your fight is mine. Confront her. Kati yamuzzaamu amaanyi n'amugamba munaye olutalo olundekere. Kati gwe ky'oba omanya ekikunyiga kinyiga kakkana ano ka baby girl bo baagalana. Ate ne kino kankikubbireko munnange. Omuntu omubi oba omuntu akola ekibi tomujaji nga kuba mubi. Osegedde. Tekitegeeza nti olw'okuba omuntu omu malaaya oba kuba omuntu omu mubbi nti talina kalungi kasobola kuba gy'oli. Osobola okusigala ng'oli mukwano gwe kuba buli muntu akola ekibi ate alina ekirungi. Newankubadde ebiseera ebisinga ebibi tubikuliriza ne tusaanyaawo ebirungi. But no one is good for good and no one is bad for good. Kategedde mukwano. Kati maama kyamusuukako n'Amaka ennyumba yagirekanga bw'ayagala. Ndowooza kibadde kirina ebbugumu ne kireeta faani wano esooke ekiwujjewujjeko. Look at the way everywhere is littered. Kale sooka olabe buli wamu bannaye bakyankalanye. Dirty this house is, but ne bannange laba ennyumba ng'egyeddugalamu. This house, this. Ate ng'Amaka mwali muno. Nedda. Look at the one that we call street girl. Kale laba munnange oli gwe tuyita malaaya. They would have cleaned everywhere. Yandibadde wano wonna yalongoosezaawo dda. And my son went. Ne mutabani wange Breakfast. yandibadde tagenze nga tafunye kyakulya. Amaka nedda. Fast and make sure everywhere is clean. At least Amaka wandibadde omakinga sure buli wamu wajjukula. Naye ate kiri kingi oyinza okigambako ne kikuba bode. Kati mukazi munnange ndowooza owulidde ebikufuula ow'enjawulo ewaka gwe sigala ng'okola ekirungi. Oyinza okubeera ng'oli eyo ng'olina olutalo ne nazaalawo oba n'abantu ba bbaabo. Osegeera omuliro teguzikiza muliro. Mazzi ge gasikiza eryanda ly'omuliro. Kati munnange ky'olina okukola kiri ekintu kimu. Gwe sigala ng'okola ekirungi. Sebo abantu abakuteeka w'osigala ng'obakolera obulungi ate mwana tubamala ne beekuba mu mutima. N'alwana omutima gwe n'agamba ne kati muvumire ki oba amuwala neki. Oluvannyuma bajja kudda ku sayidi yo gwe sigala ng'okola ekirungi. She is not who you said she is. Kati munnange maama yatuuza ono n'amugamba oli kati ajjuzza mubiri naye si tali ekyo ky'obadde omusuubiramu. Nze nkivuddemu. Newankubadde mungi buli wamu nkivuddemu nkitadde. Maama Amaka yamutadde. Kuba kukyalabyeko omukazi tayonja banaye mukyafu.
Mommy. Ne mama. Think about Karim right now. Tosooka kulowooza Karim kati. Every idea of bringing her back to this house. Tusooka osaanyewo buli kirowoozo eky'okumuza mu nnyumba eno. Banaye kamuteeka. You know what? No mama. Talk to Amaka. I know she will change her. Ngenda kwogera n'Amaka akyuse. Gwe ogerako mumanyi. Are you going to live in this house forever? Keka nkubuuza ogenda kubeera mu nnyumba eno olubeerera. Will you live in your brother's house? Gwe wajja kubeera mu nyumba ya bulazo. How to make amends and settle with her? Togende kukwogera na bbaawo oddeyo muddire. Mama. You will never forgive me. Bba wange tajja kunsonyiwa. Oli omusajja kasunguyira mubi nnyo ajja nakuntema. What is the problem? Neggwe obuzibu buli ki wamukola ki? What is the issue? Nsonga ki enkulu ennyo wano. I've not done anything to that man. Maama oyo omusajja sina kye namukola. Very annoying. Oyo omusajja just alina kasunguyira anyiga bunyizi mbu bbaawe. Kati maama yeebuuza n'agamba neegwe nga tolina program za kuvaako wano. Your mother here is not aware. Nanga munnange. Nkimanyi waliwo ensonga emu kabulaazo maama ali wano gy'atamanyi ku nsonga ze. Ikukugeku afiiko. One day. Kyekyo olunaku lumu ekugukeeko afiika okwo. Ekyo kisoko nange sinnakiyiga ekugukeeko afiika okwo. Osobola okinterawo mu comment section bw'oba okitegedde anti munnange mwe munsingako Nigeria. Obuzibu nga bunajja. Everything I do in this house is not appreciated. Zote bujju abikooye. Amaka, you know how to cook. Tomanyi kufumba. I just pray that my mom will not get together. Wabula kansubire mama takimanyi kino. Need to buckle up. Wabula olina okweddako. Have you destroyed the effort that I've put in? Ekituufu kiri nti ndi munyiivu amaanyi gonna gentaddemu obere. Don't even try to blame me for this. Tonenya. Listen. Wuliza. You're looking for who to blame. Oba onoonya okublaminga. Your brother will be. Braazo wo gwoba onenya. Yes. Yeah. See. I hope you and your mom has money. Gwe ne maama wo kansubire mulina ssente ez'okunziririzaawo. Kubanga obudde bwe mmaze wano nga ku bulaazo wo gwe muŋŋamba okujja okungalabanja tajja. Kati mujja kunsasula. Set me. Walk out. Mbusaba eby'obufumbo we bitakola balina okumusasula. N'amaka taziza omuzigo. Mumumalidde obudde please. Ate amale gavaawo buvi bwe watyo. Agambye kabulaazo wo atajja. To do now that Amaka said we must. Kati agamba mama ne tugenda kola kya Amaka kubanga agambye tulina omuddizawo sente. We have to compensate her. You should talk to your son. Mama obo yogeeko n'omutabani akkiriza Amaka. To him so that he can out with her even if it's once. Butuufu ne wamwegotamu omulundi gumugundi. I will not do something like kati nonkubulira ekyo sijja kikola sijja kusindikiza mutabani kwegota ekyo kintu. I won't do such thing. Kale sisobola kikola kikazi kikyafu tekimanyi kunaaba. Take care of environment and then kwegamba omukazi atasobola nakulabirira wano waka kulongosaawo weyagala mutabani wange abeere naye maama Amaka amuvuddemu. My son marry her again. Mutabani tasobola kuddamu muwasa. Excuse me. Ate gwe don't even raise that matter again. Ensonga toddamu najizza wano. Now we have to settle. Mama nawe ensonga zino tuzoogeremu omu kwegamba kabulaaza yeegotte n'Amaka kuba n'Amaka abanja ssente. Kati bano baba bali wano bali mu kulya ebya n'Amaka babivuddeko. Sebo maama yagambye n'Amaka tajja kwegoota kwegamba mutabani tajja kwegoota n'Amaka. Mukazi mukyafu tamanyi na kufumba. Kati baba bali wano najja n'ensawo n'Amaka anyiize. Bujju zote asitudde ensawo ze kati anoba. Ne tujjukira yabagambye nti balina omuwa ssente ze. Kati simanyi oba baazifunye nga kijja saabina kibamukwegaaya. Bwe bwasimoolo obwo. Bambi kirya nnyo. Ngenda kati njala ku ssente. Ssente? Ssente kyoba? Transporti. Kanzifune wano kanfune omutwalo guno. Omale okutuuka. Ashale ne akanaana ndaba kakutuusa. Yasabye ssente za kumumalira budde. Maama ali mu kujjayo mbu transporti. Nagambye kino kijja obbatuulira. Laba maama wajjayo olukumi. Bezija kutuusa takisi eyo. Ekutuuse bulungi. Gwe nnyabo. Nkulabikira nga moti. I'm not going to come up for this house. Oh, why? Anything less than 200,000. Sigenda fuluma nyumba eno okujjako nga mulina emitwalo 2. Mumalidde obudde. Mumpe emitwalo 20. Are you Mve wano. beg you?
wabula mbasaba insult you. bambi temunkuulako waya saagala kutabuka Now, my time is money. mumpe sente njagala sente mbavire gwe kiki kyoyogerako naawe ngani azikuwa gwe kino kyekintu kyewaleetera kabulaza maama ayongeddeko vuma maama simanyi oba kiro zino era zimutuulira asobola ozigumira She's not like this. maama bwati si bwe yali amaka yali mulungi amaka kiki kyakuba bwe mujja kumanyira amaka najjayo ekiso mumalidde wanene obudde maama laba wateekayo mutabani we kati simanyi oba ano maama ayagala nnyo muwala we oba kiki byonna ebinaddako babesitiizi ate babesiti balina mwana balina engeri gye bakikulamu nga firimu enyuma ne mujja buzibwe mubanga abagamba nti n'ekitundu ekyokuna tukirinde naye nga kyafulumye eddeera weekiri onyiga like ne subscribe tewejjusa bino byonna obifunanga mu budde naye mba sinnabisaayo mu gurupu oba wategedde dda. Yes, it's me boy VJ JoshK4NigerianMovies mu katundu akokuna ate nga ke kagenda okugala ensonga zino tulaba ate wajja ebigwera ku screen aba besties benjagala nnyo kamala. Ebika nina bisatu ebyaba besties okategedde nina ba besties aba bulijjo kwegamba obolaba ku screen yo bakola ekyenjawo bestie azuka ku fan ekyo nakigamba kati ba besties be baziraba ne balayikinga ne basharinga nga ne mu group gye bali eyo ba besties kati nambe mpita ba momo besties bakola biri ebisoose ate ne bakozesa ne namba yange ku mobile money ne banterako ku mazzi muntu asiima nakuterako amazzi oba soda oba kakomando please ne binyumu oba ka data ate nina ba top besties awo bakola ebyo byonna ebisoose ne bagula ne t-shirt nakola ekintu kyekimu I love you so much my boy VJ JoshK.